Abakyala b'abasirikale ba poliisi ya Uganda abakola ebintu eby'emikono mu bitundu bya Kamwokya mu ggombolola ya Kampala Central badduukiriddwa n'ensimbi obukadde 30 okusobola okugaziya mu nnyingiza yaabwe. Bano basalawo okukola ekibiina ekibagatta ki Kamwokya Women Tailoring Group be baweereddwa ensimbi zino okuva mu sacco ey'ekitongole kya poliisi ekulirwa SCP Wilson Omoding. To take advantage of the government programs, Emioga, PDM, so that they can also develop. So all these products are there and these initiatives by government. So as police officers of the Uganda Police Force, we must embrace all these products so that we are all included in the growth of the country. Afande Omoding agamba baagala okulaba nga buli mukyala w'omusirikale abaako ne kyakola kubanga akatale weekali ak'ebintu bye babeera bakoze. To foster the growth of their tailoring group and expand it even further to get more branches wherever they wish to put them. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.